Nenge emyaka gino gyonna tebadde bayimba. Okitegeera baddewo nti out of nenga tebaluyimba. Exactly. Nti out of the blue ngoma nayimba gwe munnange. Out of the blue na Justin Nabosa nayimba oli Katonda. Nga bigambo bibaddengawo naye Katonda n'abiwaggwe. So fekyo tutawanya kulowooza nti the song is meant for the entire world. No. God has particular people babeera ateekedde a piece of craft. Wow. So okulaba tuweze abaana ne batandika okujja ababeeranga bagirlfriend bange nga balina okujja okusaba balina okujja omukulu yatandise ekintu oba bakitegeera bate bakitegeera balina okujja mikwano gyange ne bajjaawo abaana balala balokole netandika okula up to now so Kenya eri standing. Wow. Sijja kukowanga kubaagaliza birungi ekyawandiikibwa kiri okimanya nti sijja kizza leero kuba kijja tuleeta emboozi empamba ate nga olwaleero obudde si bwe buli awo nti gundi nnyo naye gwe kyoba omanya nti bw'osiga obulungi era okungula bulungi Mukama mwesigwa. Even this time tumaze okuba nga twabula ku screen yawo wotulabira ne Tell the Story tunyumize show. I remember here we bring people bakola amawulire mu Christian fraternity abantu abalina kye bakoze ku side ene yaffe ey'obukristaayo tonsuubira okuleetera bebe kulu wano nakugamba tewali nsonga lwaki ndowooza tumuleete naffe tuba n'abaffe ababikola ku side yaffe mu bwakabaka obwaffe. So Tell the Story tukwebaza gwe atulaba ng'osinziira Uganda mu bitundu byonna eby'eggwanga lino akyokola kya bbeeyi bannaye kya bbeeyi ekyo kyonkirwako kya bbeeyi kyokola Mukama Katonda ayongere okuba nga akutuwera omukisa. Naawe atulabira mu diaspora kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ayongera bwongezi kubanga otulaba weebale kuteekanko ka data n'olaba show buli show gye tu-uploadinga Mukama Katonda akutuwera omukisa. Bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose okuba nga olaba Tell the Story tunyumize show nkakasa nti kikukakatako okukomentinga okulikinga okusharinga wamu n'okusubscribinga ku Church News TV Uganda at the YouTube channel. Omulundi guno tuli Nansana wano ku Worship House awe tutudde olwaleero Tell the Story wesimbye amakanda tugenda kubanga twogerako n'omu ku basajja balina bye bakoze nga birabikako. Omusajja ayinza okubulako omwaka omulamba nga tomulabye neweebuuza bannaye gundi yalagawa. Ntegeeza nti alina kyakozeewo. Okitegeera omusajja omuweereza omusajja ow'amaanyi. Nze ku sayidi eyange mumanyiko ebintu bingiko naye nja kuwaako ebitono. First and foremost musajja ali very humble, ekyokubiri ali very talented, ekyokusatu ayina eddoboozi ajja byongera bitumenyere naye bannange he's a vocalist, ekirala ali lyrically rich, taleetangako luyimba nga luto, music we abeera mature. Kagati waliyo n'ennyimba ezibeera premature tombuuza nkubira simu jakubulira sijja kuddiramu wano the show tuli Nansana. Tata sanyusa okulaba. Amina mwenalaba nange mpeereddwa omukisa okulabako. Oli utya? Ndi bulungi. Mwebale kuweereza Mukama. Tubeerayo Nansana eno Katonda akuwaddeeza. Amina yebaza. Amina ekitiibwa kya Mukama. Wow. Kulaba kati atandise okuteebereza agamba bannange ono ng'afaanana nga gundi. Yenze kennyini. Damasco Ssesanga. Damasco Ssesanga. Yes. It's a pleasure. Nsanyusa okulaba. Nange ddama okulabako. Tubadde twasemba eri ku Fido Dido. I'm so humbled. Webala okutindiga olugendo. Nojjo ondabeke Nansana wano kitegeeza kinene nnyo gyendi. Bannaye abatulaba ndi musanyufu nammwe okubeegattako. Amina. Weewaawo. Adama tulaba olwaleero alaba Damasco Ssesanga. Erinnya aliwulira music amulaba ayagala okutegeerako beyond that. Damasco Ssesanga azaalibwa era mama ne taata bebaliwo. Damasco Ssesanga ndi mwana azaalwa ye Nansana. Kukaalo kano ke Nansana. Nkulidde Nansana mu masito waabwe banzaala baita. Mpulira sebe. Wenzaalibwa wenkulidde nsomedde Nansana nsabira Nansana ebintu ebisinga era neetololera muno mu Nansana nga weeyagala okumanya ebinfaako ebisinga ennyira mu Nansana
Muyina bisanga. Ekigobero kwe tukulidde, gye tuzannyidde, wana waazo mbadde munansana muneeno. Mwami anzaala mwami Ssemamba James n'omukyala eyawummula juzi yagadde bula. Damasco muwandiisi wa nnyimba, musinza, muyimbi wa gospel n'ennyimba eziri positive ezitawemula nga zizaamu abantu amaanyi. Damasco charity influence oba mu lulimi olulala lwoyinza okuyita philanthropist. Nti nasalawo obulamu bwange living beyond just me, nti nyambeko abalala bangi olw'okuba nga nakulira mu humble background eyo nenyambibwako ngamba nange Katonda nga bwampadde omukisa nampa abantu nzoba nga sirina ssente naye ampadde abantu negamba kankikozesa okubaako nange ettaffaali lyengatti ogwanga lyange. Amina. Charity eyo eri registered? Yeah, totally registered as Loka Charity Foundation. Loka. L-O-C-A. Yeah, she's standing up for loving care. Ready? Loving care. Loka Charity Foundation. Yes. Wow. Office z'omutuddewo amakanda gali ludda wa? So far tubadde tukyali online naye tunaatera okugula offices ebugerera awo wawe twatandikira, so ebintu ebisinga byonna bigenda okuba nga biri center. Wow. Bannabugerere nga beesiimye. Why of all places walondawo Bugerere? Kuba gye natandikira yewaali ekiraalo omwana gye twamuzaalira nali mperekeddeko mu Buganda bange genda okuziika e Bugerere Kanjuki. Twagenda kiro saawa eyo mu 7 ze twatuuka. So bwe twatuuka ekiro twasula mu courtyard. Kazini we yali andetedde sleeping bag, so nensulawo mu lujje. Kati waking up in the morning gezaako okubikkulako ndabe ekyekigenda maaso ku ground nga nengera bwana buyitawo bulimbigere buyitawo nga saalabayo omuntu. I think ndowooza abantu nga 11 nga sirabamu alina ngatto. Nekidrawing attention yange nensituka nengenda nentuula ebbali w'ekkubo nembeera nga ndaba abaana batwalira ebitabo mu buveera. Yes, ndaba abaala bayitawo bavuga amagaali bagenda ku ssomero nga siraba alina school bag. So nekidrawing attention yange nnyo ndaba abaana bato balina okuba n'engatto. So engeri gy'omanyi nti ffe tuba basite wadde twali tugenze kuziika era mugenda mweteeseteese mulina okunyumamu. Waliwo engatto ze wagendeddemu, waliwo bino bisando bye tugenda okwambalamu kaawa emisana, then waliwo ne ze tugenda okwambala awo mu ssaawa y'olumba wadde kufa naye balina okumanya ab'e Kampala nga ddala tuvuddeyo nga ab'e Kampala. So bwe nalaba nga abaana bangi tebalina ngatto nekikoma ku mutima gwange nnyo nenkwata engatto zange. Nali nzize n'engatto nga bwemanyi ebyabana Kampala malala kweragamu awo nga nzize n'engatto eziriwo omuze nsobola osula nazo mu sleeping bag. Waliwo ze najjiddemu, waliwo bisando nezenda okwambala. So nenyimirira ebbaluwa kkubo nenninda abaana bwe zituuka nenzibawa. So coming back from Bugerere nakomawo nga ndi Bigere ng'engatto nzigabi kuba bwe nabalaba nga bayitawo nga tebali mu ngatto kyanzijukiza ebiseera byange back then. Jjukira bwe nali omutondozi around P4 twali tuva mu holidays nga baga yange school bag yayulika neyonooneka nnyo. So ng'omwana yenna nga nsuubira bag kuva eri mami wange. Ngenda okulaba tutuuse ku olunaku lwe tulina okuddayo ku ssomero, like week mwe tulina nga tuddayo next week nga tewali yadde akanyego. Tutuuka ku Sunday enkeera Monday lwe tugenda ku ssomero nga tewali wadde akanyego. Nengamba oba owaayi ayinza oba yagifunye ng'agenda giteekamu ebitabo ampe ku makya nga tewali kanyego. So tutuuka ku makya ku Monday nga nogenda ku ssomero ngenda okuzuukuka nga mami yakutte ebitabo byange ne kaseti ne rula nga yabitadde mu kakutiya akatono naye nga yagenza akayisaamu wuzi to make it a little fashionable. Obukutiya obwa sukaali obutini nga mwe yatadde n'akayuzaamuko okuyetinga handle. So naye nzijukira that
frustration nga mpita mu kkubo abaana b'amasomero amalala bantunuulidde abaana balina school bags empya abaana bambadde engatto mpya nga nkutte ebitabo mu kakutiya like image eyo yandwamu nnyo it tortured me like yatta esteem yange nga mpulira siwera so nalaba bano abaana nekinzizaayo emyaka mingi nnyo emabega neŋŋamba this is me so bwe nali mbawo engato ezo nga ndaba siwa bubi muntu but I'm giving the older version of me nga ndaba ndi mu kugezaako kweyamba bwe nali so bwe navaawo nenzirayo neŋŋamba Mukama bonompa omukisa ngenda komawo mbeere omukisa eri abantu b'ekyalo kino omanyawo okukyamukoga ngenda bagulira ebintu ngenda kukola ki maleetera ebitabo biki nkole bino nabiri but then nga Mukama tanaba kumpa ssente nnyo sinafuna bingi but nga nkoze music nga nina abantu nga 3-4 abanzikiririzaamu neŋŋamba what about bwe njogerako ne bana abantu okuteekayo post ku WhatsApp ne Facebook banayo abantu ne babeera positive abantu ne baleeta ebitabo ne baleeta pens ne baleeta pads ne baleeta engatto ne baleeta blankets biki ne tugenda ebugerere for our very first outreach which year was that? Etani mabega. This is the 5th time we are doing it. Okuva kolo tetulekera ngaawo. Tugenda kati bwe twajjanga tu encountering different scenarios. Kusala out be register tukikolere ddala nga kiri mu butongole. Tuka I think 2 years back twa encountering omwana omuwala she got pregnant ngagezaako kufuna sente ku musajja agule pads. Because menstruation is normal. Muwala agenda mu periods ebitu kati naye nga ayagala kufuna 13 agule pads naye baka n'omuvubuka eyo ekanjuki namufunisa olubuto kati such an incident to getting so much attention ate kati ku baana abawala ba teenagers tugamba let's do a bigger campaign for pads nti omuwala wabeera eyo mu that area alina wasobola okujja pads nga fuli tuziteekawo omuwala wabeera mu periods nga talina ajje awo era waliwo ekifo there is a place waliwo omukyala musiraamu yakituwa eyo bamuyita Mama Bakali kifo kiri in form of ettaka rentals ze yazimba ennyumba n'alekawa some side nga zisobola okuba rent. So actually omuntu yasooka okundeceivinga nayenze kanjuki mukyala na musiraamu naye nga abeera atwaniriza abalokole tugendayo okukola outreach atufumbira so namba okay room naŋŋamba osobola okukoleranga wano ebintu so omwana abawala abajja ne bakima pads awo kati twagala kiteekera ddala ne bigger scale ng'omwana oba talina school fees ojja n'oyiga skills for free so literally that is me and that is what I live. That's so good. Tunali na kiwulirako naye nga saakimanyako nnyo era tukitegeredde wamu ne munnaffe onagobera tell the story tunemize obulungi ennyo nnyini ddala ate mu omulimu gw'okola bwa bbeeyi ekitiibwa kya Mukama kye bayita okuweereza Katonda ekitiibwa kya Mukama ntera nnyo okwogerako ne baganda bange ne baga nti olaba bw'oba toyimbye omulala ajja kuyimba kati bw'oba ogenza okuyimba gezaako okulaba ng'oyimbira ddala kubanga bw'onooyimbira ddala okuyimbira ddala kiba kabonero akalaga nti oweereddeyo ddala emmeeme eyo okuweereza Katonda kubanga okuyimba obuyimbi si kwe kuweereza Katonda wabula ebibala ebigenda okubala after okuweereza oba okukikola ekyo kyogamba nti oweereza kati right now Damasco oli muweereza wa Katonda kubanga bw'olaba music wo kiba nti mikwano gyo ate abayimiridde nawe mu buweereza ate bakumanyira ku music wo kitegeeza nti ebibala otandise okukola ki okubiraba kati Mukama agenda agaziya so addama nsooka okukulabako mwali mwaka 2016 siga 16 njaza gukolera 17 oli musajja mutono bulungi bwoti yasirwa kuba era y'obudde egenda netutwagalizaamu nozimba mukolenga nabyo tukyebaliza Mukama naye ate walina music omulamu owa emyaka gyali wansi naye nga music yali waggulu
so Mukama tumwebaza olw'ekyo kubanga akukozesa bulijjo. Kakati story enyumidde eyo ey'obuweereza obwo. So kakati munnaffe oli atulaba ayagala okutegeerako ddama ow'omutima ogufaanana ng'ogwo ye mu Nansana asomera wa? Nansana natandikira awo ku St. Joseph essomero lyawo kanisa y'Abakatoliki primary we natandikira awo kubo wali eri kukuba ku town council nasale mpaka by then twali twambala na yellow ne kachi nasale nga bweyingira primary bambala blue so nasomerawo kuva nasale mpaka P3 mpaka P3 awo bwenvaawo nenzira ku Central Academy ya private Central Academy nensomerayo mpaka P7 nenyingira St. Francis awo Amwami Nsumba ekabumbi wenali kuva senior 1 mpaka senior 6. Yes. Wow. Kati bw'otuuka ku St. Francis St. Francis nemaliriza St. Francis gye nalokokera nolokokera by the way ndokoka mu holiday ya senior 3. Okay. Mu holiday ya senior 3 awo 2012 mu January awo twaberanga St. Francis gye nayo nonekera ate gye mva okusinkana Katonda kuba ndoza mu second round. That is when I got exposed to Mabala, Mwenge, Njaga, Bichi, mu second round kuba iwaffe byali nno mubayira nakulira mu setup ng'omwenge waka weeguli bagugula abanywa naffe ne tubbako kuba weegulye waka teryakubuuza wajova oba osuzeewo batusuzeewo tewali agenda kumanya kuba muzula mu quarters ne bakojjaabo nga ndaba bye bakola nange nengaawo kenja kukola bwenti so such a kind of setup nenjiga ebintu bingi kati kusomera eyo negatako groups ezenjawulo balina ba FAY Avenue balinayo baani FAY Avenue kati niwabeerawo naffe abaana babi mu ssomero obubinja ali niwabeerawo naffe abo mu Badman's Cave twalina akafo kaffe nga kali wansi w'amadala nga kalinga Jamaica olaba ebyo ebifaananyi byolaba bya street za Jamaica nga basiigasiigako biki alinga naffe tukalina mu ssomero nga wetutuula abo mu Badman's Cave nga management ekomanya administration nga weekali naye tebamanyi kajja kutya okusigibwa naye kati bakateekako oluggi bakaggalawo naye tebasiigamu mundi nabuggulawo sigini kyazaffe kweziri amannya biki atuwaka bye twasaayo kati nga mulimu bakyali baffe tugenda mu wasipate tubeera myenge kati nze nga ne experience nnene nnyo mu kutabula punches ziguba mwenge okugutabula ebika by'omwenge okukola percentage ennene kati nga kyekitera okumpisa ennyo kwa hospitals bamanyi otabula omwenge ng'obukugu obwo bujjawa nakulira mu setup yabwe ewaka so naye nga tulinamu munnaffe omu bamuyita Sekibala Brian ku ssomero yali yenikinaminga Brian Brimson nga bwe tumala okukola ebyo byonna tuyise Mabala biki eno bawala biki nga ku Sunday sebo oyo muyaye yagenda n'asaba nga jja wano wa pasita bugembe n'asaba nkizuula leeta nti jjajjawo ye yali amukaka ogenda ku church ube waabwe baali balokole simanyi lwaki abaana ngewaabwe balokole boononeka nnyo n'abaana babasumba naye bamukakanga kati nekimbagaringa ndaba ffenna tulina lifestyle gye tulimu no muyaye sebo yekusanda agenda n'asaba kati lumu ne mugamba naye ntwala ku kkanisa agwenda bekibeerayo Sekibala Brian n'ogwokubiri n'ogwokusatu ne mugamba ntwala ku kkanisa yammwe ndabe ekibeerayo kati of course naye byakyakita byagala nnyo nga tajja kubeera kujjukira naye bamukaka bukasi kati kwolwo ogwokusatu nesitukira nogamba omuyayo no kamusange waabwe ku majja tuvaawo ffenna nga era jjajjawe n'asanyuka nnyo nti mukwano gwazze mugende ku kyaki awo jjajja n'alaba nga afunye mukwano ogutegeerekeka kumbe nange nze kulaba ki ekibeerayo kanisa yaabwe
ira walikalizera nawe kangendeyo konda besomo ne tujja ne Sekibala on my very first day one waliwo system yawo no wash pounds service nga yakatandika olumala praise and worship nabayita abantu ndoza musumba ine bwamala praise and worship okukiriza nti Katonda bayayogedde naawe kuva waka kuba wakulokoka naye kitamala kugulu so we bamala okusinza awo n'okutendereza ne bayita abalokoka nesanga nnyinze nga tugenderedde ninyinda maaso awo sirokose kumbe mwalimu abaana abalala b'okusomero ndabye abali bagimanyi nti bano babi bebayimu okusomero nendokoka awo enkeera nga ggulire lyatandise dotambula bani abali kubaabo Basekibala oba bali abalala nesekibala yayitasobera ndi ngenda lokoka ati nebitandika otambula abawala babitambuzizza twalinawo n'omusomesa wa maathi yalimu kwolwo mu saavisi naye nandaba nga nalokose kati ngenda okuddayo okusomera jubira tuli mu holidays tugenda otandika kati ngenda ddayo Mukama nampa ekisa the very first day in school netutandika scripture eno the very first time teyaliyo akava mu holidays teyaliyo netutandika scripture eno twatandika abantu basatu nze Yasini ne Ejusef Yasini yali yalokoka Yasini yali mulokole actually ne mu class nga jana atuwandikiranga buli kumacha nga jana akulembera okusaba wadde tewali amuliko Yasini tuwandikira ebyawandikibwa okubyaka koddenga ffe twagala kumanya naye tujeri mabega n'ebyana kati nga bibowa era tubeera mugamba vaayo ebintu bya Yasini nga tebikwata kati naye yeekanga nnyo ate n'asanyuka nnyo essebo ng'alaba abantu abadde ababi ate waliwo alokose era nze okulokoka kwange ngamba kirabika ze ensigo omwana zeyatusigangamu ng'akeera ku makya n'atusabisa nga kiraasi buli lunaku nga classmate wo yes n'atuterangayo ebyawandikibwa blackboard kati bwe twatandika fellowship netutandika nabo tugenda okulaba tuweze abaana ne batandika okujja ababeeranga bagirlfriend bange nga balina okujja okusaba balina okujja omukulu yatandise ekintu oba bakitegeera bate bakitegeera balina okujja mikwano gyange ne bajjaawo abaana balala balokole netandika okula up to now sukyenyo gyeri standing St. Francis mumwatandikayo baana bangi era I'm so proud I was part of that 2012 yes era I'm so proud that I was part of that netandika okusaba mpola mpola netandika okukyusa obulamu yali akola bino yali akola biki netandika okukyuka mpola mpola ne family yange neba proud kikugamba I'm so grateful oludama bwe mutandika Scripture Union bulijjo kubaako okusharinga ekigambo kitaba abantu omutigaka abantu ani yalisanga nabuliranga Katonda yandege ekigambo kyekumutima atya nzijukira olunaku lwe naloota ekirooto nalina waka iri bwange sekyali nakirooto actually nafuna encounter nga ndi awo waka olweggulo nga ndi mbuli mukaddeeka kange nenfuna encounter neniraba nga nsituka okuva mubiri gwange nenyambuka nengendayo waggulu mubi omwo gye nasinkana omusajja mwendowooza nti Yesu nemugamba siina Bible nayasamya akamwa ke omuka ne tumuvaamu ne tuyingira mu kamwa awo nenzirengera kyali kirooto oba kwali kwolesebwa ng'oli nga ndi awo ku buliri bwange physically nga weewulira n'ebigenda mu maaso naye nga there is something else that is going on in my life awo wenyini kati when that happened nzijukira nagendako somewhere mukwano gwange yampitako okusomero lyabwe nzijukira genda lyayira wakiso ncs yewa district nenyingira mu fellowship abaana nebatandimuzimbe kyanitotokakuba awo mmanyiza nti Katonda naye kakola ki ali nange kati ngenda okutuuka eno nga nzijja nembulira
nabulira for an entire term nga sina Bible somero yes nga byobulira obijjawa I don't know nga ne obabuli ebyawandiikibwa okujja n'amboozi nzija nenjogera Bible naye nga sigiri naye ng'ebiseera ebyo wali osomye ku Bayibuli bw'omala okulokoka ku kyaki yokka gye nalimuko ku kyaki bwe nawuliranga bw'omala okulokoka wano mu matinejazi katonda ndoze nga gyanjigiriza ngale Bible sigiri kati awo neŋŋamba naye nja kwetaaga okugisoma mbere nga nina reference kuba nayogeranga ebintu naye nga mu Bible nga sikwotinga kyawandiikibwa sikwotinga kino nga kyenyogedde nekiri kati nga Yasiini ajja n'akikakasa kubajjukira ye yali mulokole nga bw'omala okubuulira nga Yasiini ajja n'akakasa ajja n'akulaga wekyabadde naga ekyo kyoyogeddeko nno kibadde wange wali ekyoyogeddeko kati awo netutandika okwasa twagenda nga tuwera ne Yasiini ajja n'asheyaringa osoke n'asheyaringamu netugenda nga tugaziwaawo abaana bawera bangi kati nga babulira naye nga kukose nze ndi main ate nga kusomera nze nina influence so background ye batakkiriza nti kufuuka ekyo so abaana ne batandika picking up mpola mpola bali abayayi ne batandika okukyuka so it was really a good time. It's a big story. Tell that story tunyumize tukyalina Damasco Ssesanga omusajja wa Katonda w'amaanyi. By the way, among that you're doing, I didn't know that you oli mubuulizi wa kigambo ate oli evangelist. Era nejje tugendeyo mu outreach yawe tetunabawa bintu nsooka kubabuulira njiri nempita abalokoka ne tulyoka tubagabira ebintu amazima ddala kati be balokoka mubakolera be balokoka tubasindika ku kanisa entuufu naye oba oliawo Katonda bw'ali batuwadde ekisa tujja kutandikayo fellowship omulimu tujja kutandikayo omulimu I feel I call on my heart era Katonda bw'anaabampa the green light tujja kikola kama mwesigwa kuwa obusobozi n'ekisa kibeewo. Tell the story tunyumize tukyatambula tulina Damasco Ssesanga embeera bweti bwetambula wano atulaba omulundi gw'ogusooka please don't forget to subscribe unto this YouTube channel liking commenting ate tambuza message kasharing nkakasa nti ojja kuba tosize bubi era amakungula g'ekyo gajja kubanga gye gali Paji given Brian Kagati nze ntudde ku seat Damasco Ssesanga akyatwongerayo Dama obulamu bwo bujjudde omukisa era nkakasa abatulaba bali mu kuweebwa omukisa olwo scripture union eyo ensangi zino otera n'ofunayo akabanga n'obakyalirako twagala kuteekateeka ne bannange nabo bagundi badijirizi Samuel badije Giovanni bwe twali kusomera ne Giovanni yali baali bayaaya banyabonyala tebaagala kujja mu scripture union ebyeddala naye munnaye bwe twavayo kusomera Mukama n'abaleeta ne bankoka so twagala kuteekateeka kuddayo tubeere nga tufunayo olunaku mutamu tubakyalirako tubakuba endongo tubulira ekigambo tubazzeemu amaanyi ekyo kijja kuba kirungi ddala Dama kati abakyala bano bannaaye babebi bo abaali bakumanyidde mu life eri enkadde bwe bajja mu kyaki baalokoka oba bwe baakomawo nga balaba togwa ne baddayo n'okukyusibwa Mukama yampa ekisa ssomero awo ndoza okubanga addamu okwononeka ate nga nvudde mu ssomero naye mu ssomero awo Katonda yampa ekisa nga nno yange ebeera nafuuka tu staunch nti tewali yaŋŋamba nti kino kibi omuloko etakikola kino takikola but in the inside of me nga mpulira ekyo sikikola nekino so obulamu bwange ne bubanga bukyuse nnyo ne bwewunyisa abantu ne baagala okujoyininga kino kyebeewuunya ekikyusizza nzibwe eyali bwatyo like out of surprising abantu bajja kumanya like what exactly omuvubuka ono alina obuzibu bwe yasinkana alina ki like nga bajja baagala kumanya what exactly happened like kiki ekyabaawo mu bulamu bwange kati mpola mpola before they knew it they started to enjoy it ate nga Mukama ampadde ekisa ekiyimba kati nga tubeera tuyimba oluusi n'ebyo ebitala nebyo tubitegedde ng'ebyokuyimba byo bijja kunyuma era nga nzija neteno ezija netukola kirereri kugamba nga tufuba okulanga ebintu bikola bibeera binyuma oli naawulira nga muyimba
like with time abantu ne babeera nga bagenda babyagala ate nensaba ne mukama namugamba mukama nyambe ampe a smooth break up from the things that I had started nti nga bonogamba Katonda nti nyamba omuntu ono mbadde nenkolagana naye takuwesa kitiibwa naye mpulira nga mwetaaga mbulamu bwange okusigaza enkolagana yange naye tuwe a smooth break up akyerabire nga fena tetukiriyo kubanga muli kupapasi ngoli tamanyi but for certain reason twakyawagana naye teyanyikira asigala bamikwa nekimusaba n'akimpa okutandika okutambulira awo like smoothly abasomesa ne babeera nga beewunya omuntu yali abalumya omutwe okyuse totally so muganda waffe oli Brian okukuleeta ku church yakudojinga emirundi emeka atakuleeta yali abiri yakudojinga obokusatu n'ogenda waabwe nga tugende ku church bw'ojjako olwo tewawona walokokera kati bw'omala okulokoka ku church waddayo holiday eyo yonna naddayo neneegata ne ku bateenagers nembeera nga mbeerawo nenjoyininga teens choir binyumira waliwo Pastor Henry Amos babeera batuyigiriza abangawo discipleship ey'abakalokoka mwami kirabo ba Frank Muyanja ne bandisciplinga embeera nga mbeerabeera nnyo nabo kati nga babeera boogera nnyo ebyawandikibwa n'ebintu bya Katonda genda mu missions ne binnakyabinga from the start. Tell the story to Nyumizi bamuyita Damasco Ssesanga emboozi nkakasa ekunyumira nkakasa oyiga nkakasa you are getting inspired. Affe twasazeewo kubanga tumukuleetera kuba nkakasa bingi byobadde weebuuza ku Damasco Ssesanga ennyimba okiraba buli kimu okiraba obuweereza bwe bukutuukako eyo naye nga olina paati gy'otamanyi ku bulamu bwe and he we here to tell the story. Twasazeewo okuba nga tutula naye yennyini abeere nga biva mu ye. Tell the story tugenda mu maaso. Damasco, kakati taata ebyo byonna nga tubirabye tulabye boolokoka tulabye okusoma kwe eri obuto bwo naye tolina kootatugambyeeko buli muntu kasharinga keeka moment k'obuto bwe mu buto bwo kale live alone school oba kale tubanga tuzingireko primary school oba live alone school naye mu buto bwe waka mu bantu bowawangalanga nabo yalinga mwana kikaki era moment kyeyo mu buto bwo gyotayinza kwerabira. Nalinga mwana wa ddalu ali mulalu nnyo ali mulalu street yenkozezaawo masitowa ngewaka ekyokulya kibaawo naye nemugera nemusomba scrab obeeremu n'akasente nga twagala okulwana momenti egyasinze okugyerabira nejuzi nagijjukidde waliwo olunaku lwe twagenda netubba waliwo omusajja bamuyitanga Babaali Babaali ali awo muneighborhood yaffe jjajja waffe kati nga yasinze mu nti yaffe negiriko fene omulungi nansalawo fene omulungi so si just fene wabula omulungi munene omaife mukuta yafene bwetu kati lumu twagenda netubba fene wanga kati tuba tumukulubisa kumba kuba naye wafene tumutanga tudduka naye kati mulire newuja abaana bato emyaka egyo kukubaguba naye nga muga fene ye tetumuta kale batukutte naye fene tetumuta tugenda naye omusajja oli abeeranga nebifene ebiwoomu nga birabika bigira gamba twakibazza kumpi lunaku lulamba kuva ku makya nga tulina omufu atulabe gyali mu nnimiro aliyo
wakaja ali kulengere ate nga alina embwa kati ng'emmere ne tugitya ng'embwa ze zibeera ziyita nga alina embwa nkambwe embwa yalumako naawe omu ku babeera ewaka waabwe ate gwe atali wawaka mwaguma kyenkana kyokwatakinga ennimiro naye nga tulina oli alengere wabeewa alinnya ate tekirina kugwa wansi kukola sawundi waliwo abalina kirinda n'akakutiya wano kigweko so muzeyimba baali akyaliyo omukyala yennyini yafa naye waliwo oyo omwami yakyali waliwo oyo musajja oyo yali mukyala babaali tabeera musajja omukyalo waliwo omukyala yalina nyini maka kati ono muguluke ono omusajja yatugoba yali mukulu abaana benga balaba nti mwana mukulu naye akyaliyo okay Dama kakati tuvudde awo otandika ddi okurecordinga music era kiki ekyakuinspiring okutandika okubeera musician bwenalokoka nenjoininga Teen Square wano ey'abantu ba teenagers worship house ng'ekyali like the one in the world tubeerawo nga tuyimba kati waliwo mukwano gwawe omu naye twali naye mu Teen Square nga bamuyita Emma alaikawo engoma kati Emma ng'ayagala agenda kulikodinga kayimba ke ozayo alaika yabeera ng'ayimba nga bagenda mu makanisa ne bayimba ku nnanga ye kati ng'agenda recordinga kayimba nampita mu baakingi natandise okuyigayiga okuyimbira ddala abeera tuyimba tena besi biki nampita mu baakingyeko mu studio nengendayo of course nga nkimanyi ababakinzi babawayo kasente nga tuli bato naye nga imalaika alinamu kasente nga yabeera ngaayo kyenkoko kukubawo masitoowa abeeramu n'akasente kati bwe twatuka mu studio nemugamba nkimanyi olwokumpaayo kasente kokolayo okubakinga naye mufuga okumpa sente musasuliramu oluyimba ku studio nga nkimanyi bwanaaba asazeewo okumpa kasente kamupaki tekajja wera mbadde nkyakunyumya tuli awo twatuuka mu studio tumaze olikomulimba wa Emma nga nange ansasulireyo producer bali bamuyita Mati ati atugamba emitwalo 5 nansala eyo wansi bali ekanisa banga bagiyitaga bali wayo wali studio so Emma batugamba oluyimba emitwalo 5 tetwalumala nayo nasasulako 3 kitundu so omusajja n'ebyo production yabivaamu ali yavuga bazungu naye netukola oluyimba lwasookera ddala nga baluyita abeerawo tuwamu akapera Dama Mukama abeerawo tulwanira entalo mu bizibu ebingi bambi abeerawo tuwanguza ssebo abeerawo tulwanira entalo ako kayimba kanga kasookera ddala wali recording twali record naye bakati luliwa ne balunonya ku YouTube toyina wolujja negomba bwegombi nga sinategeera nange byennyimba naye lwe lwasookera ddala yes netulukolaawo gundi yali ayimba olwedde najja nambakingako nabeera mu kuboozi epiromanizi ebiseera ebyo ngaakyali Ronald nanteeramuko yes netukafulumya akayimba awo tandika ogenda oyimbayimba nga mu makanisa nti wentandika okurekodinga music kati bwova ku kayimba ako abasinga bano ke batamanyi luyimba ki lwotandika nalwo officially apart from that first production nawe kanyi gyosekerera gyogamba nti yafeiringa waito nawe kutandika kwezuula awo nenkola gundi era Mukama yannyamba nze saalwa nnyo mukola nyimba zijjawo ziri substandard nenkola abaddewo kati abaddewo abantu be bamanyi abaddewo ku lwange abaddewo omwesigwa simanyi oba nsinze ntya simanyi oba ntende ntya omukwano gw'omungi yatulwanira yatusasira
lugendo twalutandika bangi nebye bayogera bingi nyonze bingabya amavivi netukanya mangi nga tumanyi tyalwana wali yeyo Yesu wali kati kankuyimbire wamanyi oli mukulu ulimba olwalwa ne video. Yes. Nalindo kubye. Yes. Ngosinga wasimbula bulungi. Abantu nga bavuya. Otyo nakola abaddewo nenkola yalina nenkola akikoze neera. Akikoze neera track yakumeka. Yali yakuna. Yes. Mpulira ta. Kati luno abadde wani yalu producing. Abaddewo Nexo yalu producing. Nexo? Yes. Ono yenyini wabulijjo. Nexo ono yenyini kati. Oyo Nexo natandika naye. Ne bwalaba omusajja tweyagala ennyo natandika naye nga naye akyali yavuya. Batandika ffe. Wow. Yaffe na Mukama buli omu amukola bulungi. Amiina. Kisufu. So kakati betubaawo. Tukoze akikoze neera. Akikoze neera okkiriziganya nange nti introduction vibe yo. Yes. Olimba lwakikoze neera abantu balwagala nnyo. Banyanjula nnyumba. Nti even up to now abantu bampita ku mukolo ngayagala kumuyimbira nnyumba lwakikoze. Kyembalengenda okubuuza. Banyanjula nnyo bantu bampa mileage. It opened up grounds and opportunities for me so much. Lwakutwalira bbanga ki okubanga oluproduce ngobanga olumakinga? What's the sweet aunties? It's a 1 day or 1 week project. Kikoze neera ate ekyewunyisa twalukolera mu kiro kimu. Kiro kimu. Nagenda ne Mildred ewa Joshua ne Becky. Tugenda Joshua naye nga waliwo omuwala wa spouse. Neeta Becky. Kati tugenda awo by then Joshua yali akyabeera awo mu Makerere nga kavule erero omuwizino kamwabeera studio mweri tugenda ntukola oluyimba ekiro. So twalukola the video shooting that same week. Yes. Sente kaliwe kali kubanga wala video ng'erinnyanga ennungi ddala. Offer ndoza yali video yali abayamutwala 3. Video eyo akikoze nene? Yes, era jalandi yalukwatira wawa kyali ku kamera. This is a videographer now. Naye yali atandika. Okay. Yeah, so tukwata awo yakwata n'abaddewo kati kwakikoze neera nga experience ekoze yeyongeddeko. Okay. Ani agikola? Era mumanyi kyaliwa. Era ijalavu yennyini. So ne tuluteekayo awo ntandise bakagati bampise mu interview. Ntandise okukyalako nange ku TV nga basobola okubayo video inaabaddewo nina neeno. Tutandise ogenda awo makanisa kuyimbako wali. Nebitandikira ddala okunyuma ogendako mu masomero ogendako mu overnight. So bwendo nentandika okunyumira olugendo lwa music. Nvudde awo nyimbye namba moja kubyola nkolera nkolera nyimbye awo alina amaanyi koze ebikizizo mukumbaya butu neno wa wow. Nyimba zo zonna nnungi. Amina. Dama mu nyimba zo zonna luyimba kiro oyinza okutwala nti it's the most successful song? Sijja kugamba nti luno baluno kuba buli luyimba lubeera n'omuntu gwe lukolera. Buli muntu abeera n'oluyimba lwe. Kuba eriyo oli nga yali ali awo kati n'abantu abampe nagamba oluyimba lwe lwalina amaanyi nalina embeera gye nali mpitamu. Ne baluzannya ku rediyo nga ndi mu ddwaliro. Nerunzizaamu amaanyi nga simanyi nti naye gwe so bwe nkulabye ng'oluyimba nembeera surprised. Oli nagamba oluyimba lwo lwakikoze neraba naye olina okunfulumya ku kwanjula kwange. So ng'olaba nti every song is a success in a part. Kye tuyita success kukola my piece of craft. Omuntu ne lumutuuka ku mutima.
kyekyo gundi kyeyagamba ani omusajja Walukaga nti ndowooza wandibadde owandiika n'omuwagizi we kimutulula n'akatuuyo wakitege kati ffe essanyu lyaffe kulaba nga kyempandiise waliwo gwe kikoze gwe kisanyusizza kati nengenda n'ennyimba awo namba moja nyimbyemu n'olujamaika ngeri y'omuntu nga mukadde tajja bitegeera olujamaika everybody have to tell you say it's going more to say like you the wipe my tears away you the hold my hand up before you the turn my sorrows into joy have to tell you say kandi muddamo otumanyi naye siyegeredde ti lujamaika zino limpuliranga oluzungu nayimbamo patois patois abaana lwe bayita olupatwa everybody have to tell you say like buli omu yenna kankugamba kikolima kyetise Katonda you the wipe my tears away you the hold my hand up before you the turn my sorrows into joy like onsangulako amaziga onkwata ku mukono nesigwa okyusa ennaku yange nogifuula essanyu akitegeera so nempandiika ebyo ng'omuvubuka bimukolera ate omukale tebimukolera naye ng'omuvubuka agamba finally music owaffe yatuuse mu kanisa tuvudde mu biri eri ebyokaaba na biki era dance groups nezitandikozenako kalimaani naaba in fact mu nnyimba zo lwe lumu ku luyimbo lwagala okuba ng'olubika kikozeneera balwakuba ne lumalayo akwakikozene era werwakoma ne ludda ne ku secular stations kubanga abamu era ebigambo tebabitegeera naye nga vibe enyuma tamanyi oba luyimba lwa gospel oba si lwa gospel so yalugezaako okubanga olubika luliso kati olabanga buli luyimba luli a success in its own way nti abaddewo lwali a success nti lwaintroducing eri bakkiriza nti ono muyiivu nze gyendi nekizizaamu amaanyi that is success to me akikoze neera nanyumira abantu batandika okunyumirwa oli agamba olwo oluyimba so to me ndaba that is success oba kitegeera enyimba kumbaaya abavubuka ne bagamba yagikubye akumbaya se obagibalaawo yagikubye abamisiri ne batandika okwaniriza nti tebampita awo nzuyo enzine ku stages tubulira nti mabaala wana so every song has been a success in its own way era lyeryo essanyu lya buli creative kulaba nga ekintu kyokola kiriko wekikola wekituuka yes wow Dama ngenda kusaba abantu bano bampeeremu at least akapera ko kwakikozenera bomala otumikisingirawo namba moja twali twasiwa kati twasumululwa bali abagumba kakano bayimba byali byalema kati bikola yelele mama mukama kikozenera jangu nkulage ku Yesu byakoze jangu namba everybody have to tell you say ekikoli mola kyetise kuno mukisa n'amasanya bimpadde Jehovah you are number one the Damasco everybody had a number sirina kunagama na chusa Yahweh have to tell you say yegwani Damasco tell the story to nyumize Damasco Ssesanga gwe tukyali naye nkakasa nti gwe ali gy'oli embeera ogigoberera ogirabanga bwetambula mukama tumwebaza kubanga gy'oli otulaba wabula kyoba okola tokoowa kusubscribinga bw'atannakikola kuba tuyinza okugamba nti kane ngambye emirundi mingi naye sijja kali nkolina okiwulira ekyokusubscribinga ekyokugamba okusubscribinga ntegeeza gwe yasubscribinga that you did is real tokoowa kusharinga commentinga likinga anenibawo mugambe about this we're doing here abanaffe abawangalye Deira mukola kya bbeeyi bu message buntuukako bambi mukola kya bbeeyi mwebale nnyo mwebale ddala mukama Katonda abampeera omukisa waliwo omuganda wange bamuyita Jennifer the Servant atulabira liyaadi tukutumiddeko nnyo Jennifer tukutumiddeko nnyo mukama akutumira omukisa so Dama olwaleero bw'otunuulira industry yaffe nga bwefaanana ya gospel olaba ekkanisa egiwagidde ekimala
okusinziira ku bola bolabe ekkanisa ewagidde industry ya gospel music ekimanyi simanyi ngeri entuufu gye mba nkiddamu but abamu kufe mukama yennyininyini yatwewagire kuba twatandika n'okuyimba tetumanyi nga tewali nsonga ntuufu tuwagire so mukama najja nga atuyamba mpolampola n'atugattako abantu 2-3 abatuwagire nze ndowooza bw'obeera naabo you can fly teweetaaga abantu bangi nnyo okubaako wotuuka mu bulamu weetaaga kubeera satisfied n'abo abatono abakukkiririzaamu kuba si buli omuntu omuyimbira nti muntu nga bw'olaba n'ensi bw'eba efuga nti n'eggwanga liba ne gavumenti mubeeramu opposition omukulembeze abeera yayitamu naye nga n'abaopposition bangi abatamwagaliza kubeera mu ntebe abatakkiriza nti alina okubeerayo okitegeera so either wabeerawo omuntu nga tannatuuka kukkiriza nti byokola byebyo obanga ye alowooza leka ndo it better obanga ye alowooza waliwo omulala akikola better so olina kufuna content and satisfaction mu bano b'ofunye abagamba nti oyo awamaani yes wow so industry ng'ekyalinawo abantu abiri abasobola okujja nga tulina kye tutegese abagamba nti hey, these people are doing great abokka baba very wise ndowooza tell that story to me tukyalina Damasco Ssesanga tuyanza se Dama wali otegese ku event yes ku concert one o'clock the world worship house then never yes golf course yeah golf course hotel I remember Dama olowooza kiki ekirobera abantu okujja mu bifo bya gospel olumu tebalina ssente olumu music wotannabakolera olumu abantu nabo balina ebizibu byabwe kungako ne responsibilities nga nnene olumu batolanze kimala olumu katonda aba alina kyakuyitiriza n'akuwa essomo aba akyakuteekateeka n'akuwa essomo ku kkale eyo kiringa omwana owa pitu tetuyinza muwa bibuuzo bya P7 alina okujja nga ayiga mpolampola wagenda okutuukira ku Piero nga zze ng'akola ebibuuzo mu kiraasi zino zonna so nga si kipya akimanyi nti mpandiika bulijjo empapula just zino za njawulo nti zintwala ku ddaala eddala eddeneko that's so sweet kirimu okuwulira Dama olowooza kitwala ki omuntu okukola omuntu kyali tuteki omuntu okukola oluyimba olulamu kitwala kumanya ani gw'oluwandiikira ani gw'oluyimbira owandiika oluyimba nga lwakusinza mukama lowooza ku kiki kyeyandyagadde okuwulira bayibuli eyogera ku kiki nti n'ebikolwa byennyininyini byokola ovudde mu kuyimba ebigambo birina okuba nga nabyo bisinza oba osazeho oluyimba lubeere nga lukola ki lusinza Katonda oba oyagala luyimba lugenda kuwonya bantu balina mizimu bantu bali mu malwaliro balwadde considering while you are writing the song era lyrics ne lines ne tonation ekyuka oba owandiise luyimba nti abaana ba mukama bafune ekye banaasanyukiramu okumanya nti mu kanisa naye eriyo essanyu era nebyo bibeera byanjawulo togenda kwogera ku nnaku nakubonaabona olina kwogera ku celebration na happiness so take in the mind nyimbirani what is my target audience what is my target result like the end consumer of kino kyempandiika then kikuwa direction mu kikyogendo wange wow that's mad kakati ebibuuzo bino ng'obiddamu very smart mukama mwebaza very smart kakati Dama era tukyali ku same line olwaliro olaba omwana n'avaayo n'akola music we ngali out of those lines you've talked about kubanga you've talked about knowing about the target audience that you grow to the marketplace oba ekyoli mukuwandiika toli tukola mu studio nga tonnakireeta sooka omanye okireetedde ani era lwaki okibaleetedde si ensonga aki kati waliwo oli nga ye music we akola bukozi n'alusuula awo wabula n'alukaka okukola byonna byonna
kubanga waliwo omwana akola ebintu gese music nga tatunulidde ebyo byonna byeyogedde naye nga ye atadde essira kuyimba buyimbi wabula nga akkiriza nti Muzeeyikagaati sebo nawe okusangata Muzeeyikagaati oyo yali ku bbala eryo naye waliwo kati otuba siriyasi Muzeeyikagaati tumutereka wali by the now good Damasco. Wakubiri nakalabanga good Damasco nayisirabanga nnyo bantu bebayita Damasco. All right then. Damasco Ssesanga. Tukyali naye ku tell the story tunyumize show. Baganda bafa batugoberera temukola kyamaanyi nnyo nyini ddala nze sijjako wakubebaza wabula mukolo ogwo nkakasa nti mwesigira bulungi sikyo amina so Dama atutunulidde point eyo golowooza kiki tube twogera ku muntu oli akola music without looking until this you discussed about nti onokumanya target audience omanyi ffe bwetulokoka bwetulokoka ne tuba abayimbi ba gospel wakale bwetuba abayimbi ba gospel twerabira nti n'ensi eyimba twerabira nti n'atamanyi Katonda asobola oyimba ate nno obulungi ennyo n'okusinga amanyi Katonda wabula n'omusanga nga oli talokokanga nako naye ng'ayimba gospel song ew'abantu omukisa kitegeeza oyo aba ategedde kiri kyonnyonnyodde kyekitwala olumu abatategedde nategeera naye Katonda ye Katonda mu bwakatonda bwe asobola okwogeza endogo okitegeera so kakati olowooza kyali twalidde ki omuyimbi okukola oluyimba olujja ku mpewo baffe we tulabye music wo Dama tewalandaga nnyo tewasulayo olowooza kyali mutwalidde ki kuba bangi bayimba ennyimba zaabwe n'aluteeka awo ye ng'amanyi nti olulebe lutazannya aba taweereza era abantu baba tebajja kuwulira nnyimba kati kyali twalidde ki omuntu okukola oluyimba oluyinza okuzannya ku mpewo oluyimba luzannya ku mpewo kisinziira mpewo ki ŋŋamba ku radio kale buli luyimba luzannyako nno ku radio awo kuwakanyiza kisinziira radio ki awo abanyiga bwe bakyasigala okuba nga bakyanyiga tuzitwalayo tibazikuba lusobola okuzannya olw'okuba olinayo mukwano gwo lusobola okuzannya olw'okuba otaddemu ssente lusobola okuzannya olw'okuba Katonda alutaddeko ekisa nti n'abaluwulidde gy'olututte baagadde ensi ennene erumanye lusobola okuzannya olw'okubanga gw'olutwalidde akwatibwa bukwatibwa kisa agamba omwana ono ekirooto kye kankiteekeko ettaffaali oba oli awo kinaamuzaamu amaanyi nga n'oluyimba si lulungi obanga terunyuma lusobola okuzannya olw'okubanga Katonda yakigera ng'ekyo kyokka ky'olikola mu bulamu bw'ensi eyo olikola oluyimba ne lubeerayo nga kye kyokka ky'ogenda okukola ekiri kubalirwako mu so music yenna asobola okuzannya kisinze okuba nti kireete ntya gw'olina kubeera nakigendererwa olina okubeera n'ekigendererwa behind music ono mwagala wa bamuzanye out of pity oba njagala message etuuke bw'obeera ne goal Katonda agituusa Katonda abeera ne particular intention to whichever creative he has given you kubanga ennyimba ennungi ziva wa Katonda bwe weewunye n'oyimba ebigambo nga munne yakusookawo teyabiyimbako ne binyuma naye nga mbadde mubeera musaako yemu yabayimbi ng'oli teyabiyimbako oba okitegeera nti out of the blue Pastor Bugembe n'ayimba Katonda yabaddemu eno ensonga naye ng'emyaka gino gyonna tebadde bayimba okitegeera nti out of the tebaluyimba exactly nti out of the blue ngoma n'ayimba gwe munnange out of the blue Justin Nabosa n'ayimba oli Katonda nga bigambo bibaddengawo naye Katonda n'abiwaggwe so Katonda ye asalawo ebintu bwe bigenda okukolebwa eriyo abamu nga ne bw'onookola oluyimba olulungi Katonda yalugera nti
omuntu alina okuluwuliriza ajja dusanga ku library ng'aba ayitawo ku library n'aluwulira ng'owa library mudduzanyo agamba oluyimba olwo era ne lukomaawo nga lwatuuka to the target audience ffe kitutawaanya kulowooza nti the song is meant for the entire world. No, God has particular people babeera ateekedde a piece of craft. So gwe yimba oluyimba lwo lujja ku blessinga abo Katonda be yagera nti lujja oku blessinga. Naye kale ekibuzo kanje kijja wambuye emboozi njagala tuwumbewumbe eddama tujja bakufuna gye bujja kubanga ebigambo ebirungi nkulabye obirina era tujja kutawaanyanga nnyo ku miramu egy'enjawulo. Sajja mugezi ddama kakati okyogedde bulungi n'owumba bw'otyo naye ejjukira nti waliwo omuyimbi ayimba oluyimba naye ne lutasukka kyaki ye ne lutasukka DVD ye oba radio ye waka oba mmotoka ye nga gyonna gyakatuusa bagamba nti lwaki togezaako production asingako wano katono, lwaki tokolamu bwoti. Okimanyi nti abayimbi bangi naye n'abayimbi batono. Abayimba bangi webale abayimba bangi naye abayimbi bangi obufunze ennyimba nnyingi naye ate ennyimba nyingi nnyo weewaawo n'ennyimba nnyingi nnyo naye ate era abayimba bangi walategendereza kati bali abasigalidde golooza kikyabalina ku mutima gwe towards music kuba ddama ekigana atandika okukyazaako ekinene nnyo waliwo ennyimba 5 ddama walinga ennyimba 3 naye nga zonna ki zijja ojjukira bwe nnakulemerako okujja okukyala ku mpewo ddama otuuseewa kikatibayo olina mukola bigezo lwaki njagala bakuwulire ekitali nti onsasudde oba ompadde kyekigera wabula olw'omulimu omuyonjo omulungi olwa message gye wakola oba gy'oyimba ennungi nga njagalako olwo bakuwulire nga gwe ajanjula ku mpewo. Amiina. Kale nnyimba 3 golooza buli muntu alina ennyimba 3 bamwanirira kati abo abasigalidde awaawo oluusi nobamanya tobamanya oba naawe oyinza obutabamanya oba nze mmanyira naawe b'omanyi be balina ennyimba z'omanyi ate oli alina oluyimba nga nolwoluwulire tolumanya oyo oyinza mumuwa magezi ki kyeyalikoze okukola oluyimba olusobola okuba nga lukubwa ku mayengo g'empewo nga tebyetaaga kumala kugulirira. Ddama sisuubira nti wali ompaddeyo nti kagati ekizike kiikyo oba ekinyanya nkubira nnyo music okitegera naye nga music azannya olabika owulirwa okitegera so goloza oli yakyali mutwalidde kyokukola music ekikula ekyo ng'ekikyo kubanza obadde onnyonnyola ondaze nti tomala gakola bintu ekisookera ddala kusaba Katonda. Bayibuli egamba nti Katonda alina emitima gy'abakabaka mu ngalo ze. Kitegeeza emitima gy'abantu bonna bano mu ggwanga ensi yonna agirina mu ngalo ze. Amanyi kagaati kyayagala okulya, amanyi Damasco kyayagala okunywa, amanyi oli ekimunyiiza n'ekimusanyusa, amanyi embeera z'abantu ze bayitamu. Kera ku makya omusabe mugambe Mukama mpaayo oluyimba kino nge nakiyigidde Jesu Kristo nga yagamba Katonda yagaba ennyimba keera n'omusaba era twabadde awo nga tuli mu kunyumyamu nagamba oluyimba lwa wanaaza nasaba Mukama ninga mpaayo oluyimba mba ndi mukinaabira ewaka Mukama nampa oluyimba. So Katonda yagaba ennyimba. Don't wake up to be a genius. Don't wake up to write something that will please people because you don't know people. Emitima gy'abantu Katonda yagimanyi yekka yagyesigaliza. So saba ye amanyi emitima ayogere n'emitima yakubulira kyegyagala. Kati ng'omaze okunnyonnyola okulungi okwo ddama kubanga nze nganze nkitegeera naye nammwe abantu abali successful mulina bye mwerekerayo bingi ddama kambaabye ulira. You've talked about asking God a new song, a good song, a song that will bless people's hearts. But Dama, there is that hidden stuff you've hidden. Olengera,
abagagga jana gamanze bola banze kirumira na tusikanga paanya awo kwate mitwalo ebiri nawe gendo otendese ebikajjo noleeta ebikajjo nogenda osobola ebikajjo no leetaawo ne bikaliraawo takugamba bwe yava mu paani bwe yasibuka amaaso kiki kye yakola naye n'ekirala si buli luyimba olulungi nti aluyimbe abalwandiisi awo otandisa ssebo tasobola kuwandiika weebuze ku bawandiisi nze mpandiika God has gifted me lyrics and talent nkimwebaliza naye nze nfulumya oluyimba naye ntutwalira pasita Bugenda nga matuwulire mukatolono aliwo oluyimba lwenakakola olwa munene eyo si ye yali chorus walukubye fidodida abaana nga lwakutte dda abaana balulina ssebo eyo si ye yali chorus chorus y'olwo oluyimba okuva mu studio yali party time well it's a party time weno well it's a good time weno yabikoze atuzine oluyimba lwali tuba tugenda embalala musumba nangamba soko nteremu oluyimba lwo natera okufulumya lwokka nemuteramu ennyimba bbiri nangamba lulierire oluyimba naye kyusa chorus obenga omuntu ayimba nawe so kiraba nti nekyenali mpandiise kiri mu kusooka kinyuma bwekikuyimbire naye twakikyusa we got something better so don't try to be a genius bino byokola abantu babikola dde emyaka 12 abasajja bayimba abayasinikeeya baani baroni mukisa tewakyali kipya kati osobola oyimba wano Uganda waliwo asobola oyimba nayimba nga Grace Mugabe osobola awandiika he has the voice tosobola oba osazewo nti you can't outcompete this people but there is nothing to prove okitegeera so tekina kyokamba ddama tewali ayinza mwesimbamu nayimba nasinga Grace Mugabe ogenda kuyimba ongambe nti ogenda kuyimba osinge pasita Bugenda for 20 years he's been singing okitegeera ne lwe yasookerako tulumanyi kitegeeza kuva dda he's been talented kati you are in a generation of you are in an era of incredible talents. There is nothing you can prove to us. Kuba kuyimba twawulira dda bayimba kuba kusinza twalaba dda basinza kuba kuzina twalaba dda kuba kuwandiika bitontome twalaba dda babiwandiika. Sit down with them, ask them wakikola otya wano nkola ntya luyimba ntuusa ntya wano bwe wati otandise okusharinga omutima ssebo tewali kipya. Webuze kuba producer. Don't just go to beat makers. Omanyi waliwo enjawulo wakati waba producer ne ba beat makers. Kuba omuntu agenda okukubira obukubize ekyo. Mbawuliraawo. Naye omuntu agenda okudirectinga omuntu agenda okudirectinga n'eddoboozi. Genda maaso. Oluyimba lwa Kumbayo ati yalunzizisaamu emirundi 3. Kumbayo. Yezira ennyimba 3. Nga zonna pieces za Kumbayo nga different lyrics. Mpulira. Yezira zino. Laptop. Paka ino gyewabuuka naye wa mpaka eyo nagamba now this is it mpulire ne national nga nzizina byange birala nangamba awo togenda yimbawo bwoti anje bageza mpu nangamba nedda you're going to be soft and easy awo tojja yimba awo ojja kukozesa luzungu nenzirayo nga nina okuyiiya mu luzungu nangamba ebyo ebigambo bye bizze mu luzungu awo nagamba nolimba ogenda kati oyimbira audience international egenda kuwuliriza bigambo birala ezawano jaziyimba so like get creatives manya abawandiisi mukama tuwadde omukisa nti bali free and available ekitegeera nti nze gyendi omunkubidde essimu negasi jakkuya a good song tebalukola bwomu kiringa ennyumba eyo ennungi waliwo yasimba omusingi abasimba omusingi ino tebaalaba yadde ku muyiko abatandika okuzimba balala ya professional for that bo tebadimira kutaka kusima misingi okitegeera waliwo abakomerera bo tebajja mu bino bo bateekako roof ye profession yabateekako kati ebyo byonna nga biwedde waliwo oli nga ye yayiga langi ng'akimanyi nti munda wanyumirawo kala bweti kati waliwo oli nga ebyo byonna tayagala kumanyi naye yayiga mataala nti mu kitchen mugenda mutaala bweti mugire mugenda mutaala ya kala bweti olukubo bateekamu taala eriwoomu
kabalaza bateekawo ali bright street light nga ye yayiga. So a beautiful piece is done by different people. Eriyo oli nga ye yayiga bya security nagamba ennyumba eno nga bweri ennungi mubbi asobola okujja tuteekeko amasannyalaze wabweru ku kikomera tuteekeko alamu intruder wajja waliwo motion sensor omuntu bw'atambula nga light eyatangabyayiga. So beautiful piece is done by different people. So ndowooza muganda wange ali eyo agoberera obubaka obututte. Tetujja kugenda nnyo wala n'eddama yadde etunyumiza nnyo weewaawo bindi by'otawulidde ebyo by'oli biwulira olulala tweyanziza nnyo tweyanzeege. Akatale ke kimu bibiri akatale ke kakalwa kwali agadde okulekera muganda waffe n'atulaba. Akatale keka spread love. Mu nsi muno tuliwo okwagalwa na kwagala. Oliwo ofuna omukisa ogulaga omuntu omukwano gumulage oba gukolera omuntu omulala ekirungi kikole n'ekiba tekikoleddwa empeera eriva wa Katonda. Byebyo. Okay. Tell the story tunyumize. Tujja kusukkawo wano enze mpagi Given Brian Kagati. Weebale nnyo okutwagala tusinkana olunaddako ate.